nyumba mu motoka ye ku kalo kwalina amaka e Bulenga. Mbasaba mumpulirize n'obwegendereza bungi mu bufunze obw'ekitalo nga bwe muleeta ssente z'abannaffe ezibategeezeddwa. Amawulire ga Bukedde afulumye olwaleero galiko emitwe giringa 4. Omutwe ogusooka gugamba abattira ku pikipiki bakubye abawala 2 amasasi. Asomye ku mawulire ago byojja biraba nga kwebiri era amawulire ge gano. Abattira ku pikipiki bakubye abawala 2 amasasi. Omutwe omulala engeri poliisi gye yanyaga Dokita Kajimu. Poliisi ya Uganda engeri gye yanyagamu Dokita Kajimu. Omutwe omunene guliko ebyakirumira era nga bwe mugulaba nga wansi waliwo ennyukuta enkwafu nga za kasaayi ezigamba bakutte omutabbuliki w'e Nakasero. Wansi nga waliwo omulala bamukutte ne pisito kata bamutte. Ebigambo bino balina ennandiza gye babirandiza okwongera okusiiga abasiraamu kalimbwe nti abasiraamu be batta abantu. Situsobola kuwakanya mawulire gano naye kisinga otuluma gabamu ebitulituli kubanga ekisooka eyasasa amawulire gano nti mulimu n'omutabbuliki w'e Nakasero ye tumubanja ebintu nga 4 teyataddeko mannya ge. Wootegerera nti amawulire gatandise okufuuka kiro kitwala omunaku gabeera nga bateekako bya musasi waffe. Kyekisooka. Ekyokubiri, amawulire gano ku muntu agasomedde ku lubalaza n'atagagula akitwala nti abatabbuliiki b'e Nakasero batemu. Abaaguza amawulire gano mu butagagula ng'atutte ekyo eyakubye amawulire gano oba eyasasudde amawulire gano bagakube, kubanga waliwo abantu n'ebitongole n'abanene abalagira bawe ebiragira amawulire gano gakube ebifaanana bwe biti diiru zaabwe zisobole okutambula. Kati oli atagaguze n'akitwala nti abasiraamu batemu gw'oleba enywedde. Abagaguze n'asanga nga si omutwe bye bawandiise tebikwatagana na mutwe era nga bwe kiri baba bafunye ssente. Kati akutega in all corners ye aba alina kuteeba wano aba ateebi. Ntegerekeka naye bataddeko nti byamusasi waffe. Ne baddira omutabuliigi mbwe yakwatiddwa olwaleero ne bafuna ekisa kingi kye batatera kufuna ne batamulaga mu bifaananyi. Feeryaffe baba bakuteba Matayo, Bazulubabbeeri, Bandikodeni, Bapentokasi, Baleokadiya bababikkirira naye ebyaffe tebatubikkirira. Olwaleero simanyi lwaki omutabuliigi yakwatiddwa ng'ali ku musango gwa kutta kirumira newankubadde kooti tennasala nti ye yamutta yakwekweddwa ne batamulaga. Ekyo nakyo kisa gye baakijje ne twambula. Ntegerekeka ekyo nakyo ekisa gye baakijje ne wabula. Tulinawo poosi ey'abalema obusiraamu gye mumanyi obulungi egendeera okumalawo ekifo ky'e Nakasero kuba okumala ebbanga ddene kibadde kibawunyira ziizi ne bakirumba mu nnumba esoboka yonna
akyakiremezaawo sinze siggwe wabula Allah asinzizibwawo yakyalemezaawo ekifo kino. Embeera ze bazze bakitomera kiveewo muzinsinza abazze balondoola ensonga ezirifogwa mu ggwanga. Omusiraamu mu mwaka gwa 8 ndowooza yali 8 yali 93 94 yabanga ne daruso oluvannyuma lwa dhuhuri ku Lwokuna nga mu kidaala awo asomesa. Nali nkyali mulenzi muto nga nsoma siniya. Naye omusiraamu oyo yagamba nti okusinziira ku busiraamu bwe mutwala mu maaso ne puroguramu zizammwe temwewuunya ku nteekateeka nga wano we tuliraanye bajja bateekako ekkanisa nga yabalokole we tuliraanye wano bwetaabe wano ejja kubanga ekizimbe ekiddako oba ekiddiriro ekiddako nga waliwo kanisa. Wayita emyaka mifunda ku kizimbe awo ne basaawo kanisa y'abalokole era netandika okuleppuka. Nekitakoma okwo pulaani n'enteekateeka z'okufuula wanaakeedi zaagwa butaka naye nga tateekwamu ssente empitirivu. Ani yakisuula? Allah subhanahu wa ta'ala. Naye ng'ekyo kyalimu n'abasiraamu abagundiivu era nga bagitumya enkulaakulana. Ngera bwe abasiraamu abagundiivu bwe bategedde nti omuzikiti gw'Ebushenyi gulina kusendwawo bateekewo akatale. Mukyo nze nkyewuunya okutuusa lwe ndifa kyasigala ku mutima gwange. Natunulako ku bbaluwa ng'ebbaluwa egamba omuzikiti ogwo guggalwe olw'okuwona okuyiwa omusaayi. N'ateekako omukono omu ku bakungu Alihaaji oba Supreme Council. Ebbaluwa yagiwandiika nga wabulayo ennaku mbunaku tuyingire mu mwezi gwa Ramadani eragira ba DPC bara PC bara DC ba piso liso chuso miso bagalo muzikiti bagugale. Ebbaluwa eyanukula yali ya Livingstone Katonda Looto sekuritale omu ku basekuritale ba President mu State House ng'agamba atya bannange tukwatibwemu olufansonyi tugenda mwezi mutukuvu ogwa Ramanzaani tuleke abakkiriza basaale newankubadde waliwo obutategeeragana tubumale ng'abasiraamu basaala. Mbeegayiridde temuggala muzikiti. Livingstone agamba muzikiti teguggalwa, Alihaaji agamba guggalwe. Mbalayirira Allah muzimu ku kika tujibiza okusitula obusiraamu bwe tunaaba tukyayina abasiraamu modero bwe zityo. Abalabe b'abasiraamu bakyatulinnya ku nfeete. Ebintu nga bino temulina bwe mujja bikola ki? Baazudde n'omutabuliiki bakutte omutabuliiki w'e Nakasero. Poliisi yabadde nnyangu nnyo okwata gwe yakutte nga teyamukwatidde mu muzikiti n'agibulira nti nsaalira Nakasero. Naye ate Nakasero ekyo situlina kikuba nti bwe baakutte asaalira wano kuba abasaalira wano baba bazze lwa swala naye nga bakola emirimu gyabwe egy'enjawulo kubanga naawe antunuulidde okola mu State House gw'oliraanye musirikale. Abamu mumanyi nti oluusi mujja situbamanyi, wallahi abamu tubamanyi naye situyinza basitula lwaki? Muzze kusaala. Ate omusirikale si musango, ate okukola mu State House si musango, naye omusango guli luddawa? Kubanga abakusindise bazze ne bagamba nti genda ozuule ne bakola n'otabizuula n'otutemerera. Ekyo kibi. Byetwogera bye musinga okutya nti bisiikuula naye mwe musinza okusiikuula ensi. Teri muntu atasinga, ateri muntu asinga butaagaliza ggwanga lino kutambula na kulifuukuula kubeera nga lirimu mbeera y'akajugumo kwenkana muntu atemerera.
tekinnatuga ku mitima nga polisi ya Uganda n'abakungu baayo balunda omuzikiti guno ne bagulinyisaamu engatto ne bamala ne batemerera ku mmundu ze baleeta ne bagamba nti basanzeemu emmundu ne bagaziirira amasasi. Oluvannyuma Allah n'akizitoya ne kibalemerera. Bwe kyabalemerera Kayiwa n'agenda e Kampala mukadde n'agamba we are very sorry, twawubisibwa. Mwawubisibwa ki? Mwawubisibwa kuyingira mu muzikiti nangatto? Ekyo kibuuzo kimu. Mwawubisibwa kutemerera basiraamu nti musanzeeyo ebyokulwanyisa n'amasasi? Ebyo bibiri. Mwawubisibwa kuyoola bintu bya busiraamu bye mwasangayo, kompyuta, pikipiki, abasiraamu bye mwasangamu ne mubasiba, abaakubwa ne bakubwa, abalekebwawo ne balekebwawo, sente ne zibbirwa, emmeeza ne zimenyebwa, ne mumala obbimenya bye mwakuliita nabyo ne mugufuuka omugabo gwammwe ne mubitwala. Ku ebyo ebibiina ki kye mwawubisibwa? Mutadde abantu ku bunkenke, musosensezza abantu be mugamba nti bakambwe. Situmanyi buleedi kwe mwagala kubatuusa. Tubakubirira bukubirizi bano be mulaba. Mwali tutadde nedda tusuubira kalemberezi. Mwagala tutuusa ludda wa? Kati kino nga situnakyeyambula tusaba ensonga 3. Kino nga tekinneeyambulwa. Kuba we can't hesitate that the news is false. Amawulire mafu. Naye tugaziddemu ebintu bino wammanga. Eyagawandiise tataddeeko linnya lye. Kiraga nti naye teyeesiga bye yawandiise. Oba babimutumye kuteekamu, then oluvannyuma akole ki? Yateme. Ng'ekigendererwa kiki? Kwonoona. Waliwo olukwe olugamba nti mu kaseera ne bwebulira ddi nakaseera ajja kuvaawo. Mbalayirira Allah subhanahu wa ta'ala nti kisoboka nakaseera ono Allah bw'abanga subhanahu wa ta'ala bw'ageze asobola okuvaawo. Ekyo mu mitima gyammwe temukigobangamu. Era ab'amaanyi basobola okujja ne bagobawo abasiraamu abaliwo, newankubadde wayinza okubaawo ebibaawo ne bamufuula ekkanisa. Nakyo mukiteekanga mu mitima gyammwe nti kisoboka. Wano ne bafuuka ekkanisa. Omuntu ayinza situka tuggwewo, okufa n'omusaayi gusobola okukulukuta ne gutuuka ku ssaawa ya kwini. Naye nga bamukwata mmundu bagambe nti twagala wafuuka ekkanisa. Era ne kiba. Kubanga toyinza kuŋŋamba, toyinza kupima muzikiti guno na muzikiti gw'e Yerusaalemi ogwawambwa Abayudaaya abaweebwa lisiiti etirimbula abasiraamu nga teri ababuuza, ne bagufuula ekkanisa. Guno na guliwo ogusinga okuzitowa mu maaso ga Allah. Guno kubanga guliko abasalafu, guli mizikiti 3 egisinga gwawambibwa abajeezi bamukwata mmundu bannantagambwako ne bagutwala mutaamidun mu ngeri ya kigenderere. Na guno kisoboka. Era nga bwe tusobola okukeera ku makya ng'ebikolwa by'okugujjawo ne bagusenda nga bwe beetaaga ne bateekawo akeedi, nakyo tukirinze, nakyo kisoboka. Kubanga ebikolwa by'abalabe b'obusiraamu baagala kuteeka wano akeedi oba kusapuresinga abasiraamu baveeyo nga balowooza nti abasiraamu bwe banaabagoba wano kijja kuba kiwedde. Ekyo nakyo kisoboka. Ekitasoboka kye kino, ng'ekyo nkirayirirako ne Allah nti wallahi billahi tallah, ekitasoboka kyo kye kino, kwe kukeera ku makya nti obusiraamu buggwereddewo ddala fete mu Uganda tebuliiwo. Ekyo tekisoboka. Nkiddemu oba mukitegedde? Ekyo ga nti obusiraamu tubweze nga puroguramu ze zizze zitungibwa ne world order
10 years program n'endala abagambidandali ne bagereza bwe bagereze abasumulula leediyo ne bagoma bye bagomye ng'ensi ebalaba tebogerwako abatemeredde ne batemerera abakutte ne musiba nga musibira abantu obwemage babaga nti bwe munaabakwatamu bakama baabwe ne mubasiba bajja kudduka omuzikiti gusigale kifuluka tusende nga tewali atugamba nti abafudde bafudde bajja kuvaawo omuganda aga nti obwayiise wallahi obusiraamu bwayiika obule bwe buyiika mu ssubi buba buyiise owadaawadako okuyoola nozza mu kibbo kyoba mu kisero naye abadan tosobola bumala mu ssubi ekyo nkibategeeza misana luganda maliriza mbagamba kino abasiraamu abazze batirimbulwa abatirimbuzi baabo n'abalumbaganyi bo balowooza nti omuntu olumala okuttibwa n'aziikibwa ngaeyo puroguramu ewedde naye abasiraamu abazze bafa balina mikwano gyabwe abasiraamu abazze bafa balina eŋŋanda zaabwe abasiraamu abazze bafa balina abaana baabwe bakuze bamulekwa abasiraamu abazze bafa balina abantu baabwe balina abakulembeze baabwe mu ddiini liva alonye okubeera nti balina contribution gye babadde bacontributinga mu ggwanga lyattu ekyo kireke babadde bawi ba musoro nakyo kiveeko naye abalaba abajja batirimbula abasiraamu abo balowooza nti olumala okuziika nga biwedde nga balinda mulala sitrategi eyo bw'ebanga yekwatiddwa kinoomu paka lwe banaggwaawo kizibu oba nyinza okubagamba nti tekisoboka ate nabo bayinza okukimanya nti tekisoboka naye ng'ekigendererwa kiki mukole bino byonna okutuusa lwe tunaafuna embeera nga tewakyali akwata kazindaalo kwogerera busiraamu ne bayita mu mawulire ne bayita gye bayise nfundikira mbagamba bwe nti abasiraamu abazze batirimbulwa tubadde ne response ey'amangu quick response ku bakuumaddembe ebitongole bya security okutibwa kw'abasiraamu kuzze kuwanvu livaaloni abantu abazze batirimbulwa mu ggwanga nefugamba nti tufiiridde omuwalimu attiddwa buttibwa kyatandikira kuseka Idris Abu Usama Lwazi enfa ya Lwazi newankubadde waliwo abajja ne batubuulira abaali naye twatambudde ne tugenda egindi ekikomera bwe balikuba ne batutwala Lwazi n'agwa mu ttale ate bwe yagwa mu ttale ate naffe twekanga tuli Kampala gye baali batutute ne tutatuuka abasiraamu abategeera nga nze tebabikkiriza newankubadde bawalimu baabwe be baabibagamba ekyo sijja kukigaziya kusinga abo Abdulkarimu Sentamu oluvannyuma lw'okufa nga bamutemudde waliwo olupapula lwebayita obuzaaga lwakuba poliisi yakutte eyatemula Sentamu olupapula olwo lwakuba temuli bajjukizi ba byafaayo birungi naye ng'abaalugula n'okubeera nabo balulina era omuntu oyo amawulire gafunikako ku basiraamu abaali eruzira nti yatuuka eruzira yajja mu kooti baba byakola bitya ekyo nekigenda kityo naye nga Abdulkarimu yalina abaana bakuze bamulekwa mikwano gye abayizi be basigala ttayo eryo liyinza okuba essanyu eri abaali abalabe b'obusiraamu naye bannaku nakwennyamira eri abasiraamu abaali bamanyi omugaso gwa Abdulkarimu Mustafa Bahiga be bamala omukuba
ebigambo ebyayogerwa byali bingi ku bahiga bingi era ensi yonna almost 99 ku 100 bamanya nti abakubye bahiga bava wano kubanga n'ebigambo ebyayogerwa byali bingi temujja ne muziika temukolaki sitwagala kudda mu byayita naye mu bufunze oluusi tujjukira nga tulaba nti akawaata n'akadirisa ako entegeera abasiraamu gye bategeeramu ebintu olwaleero bannattegera eyambisa okuyitamu tukosa prosesi yali nnene n'ayooza abasiraamu bayitirivu obungi n'abajja okuwa obujulizi baali bangi ku basiraamu abali eruzira nga mwalimu n'omwana omuto mulekwa wa muganda waffe oyo allah musaasire yali musajja mulungi naye ebintu bino singa bikoma mu bano be tutamanya oluusi abasasula amawulire nti mukole ki muwandiike bwe muti ne bateekako bya musasi waffe kuba oluusi babaawo lwaki babaawo kino lwaki tebatera bifulumya endirimbo zino batera zifulumiza mu bukedde kwayo batumanya nti fege mawulire galina missoni yaago tulina bitwagala okupondoosa ne bagakuba mu Luganda tegasobola kufuluma mu New Vision ayina olupapula lwa New Vision lumpe wano bwe waba tewali alulina njagala wabeewo alunfulira ku street awo kumpi olwa New Vision olwaleero bwaba waalulina lumpe bwe waba tewali tufune volunteer tuleetera tulabe amawulire gano kuba alusomyeko omutabuliigi yasse kirumira gano geetaaga okutegeera ensi yonna mutabuliigi wennakasero yasse kirumira naye bwe muba temwenkanyiza nga mwagakubye mu bukedde mulina ekigendererwa kubanga ensi yonna yategeera okutemulwa kwa kirumira kati bwe muba nga mwasazeewo mugategeeze baganda ng'ensi yonna tetegedde nga mwagala gategeeza baganda nga n'abala ngo tebategedde yatta kirumira nti mutabuliiki muba n'ekigendererwa ani atuleetera amawulire ago tewali semayengo tufunira amawulire ga New Vision bwe gabamu alhamdulillah bagenda kuba bejeeredde kuba twagala omutemu ono omutabuliiki asaalirwe nakasero ensi ekole ki era twagala afulumizibwe ebifaananyi bye nga bwe mutera okukola ku basiraamu abalala ntegerekese naye n'okufulumyanga mu mukedde bamukutte mutunde kisigula era gye bamukwatidde nga mutabuliiki we nakasero olunaavaawo nga bagamba yalonkomya abatabuliiki 8 nakasero nga mutandika okuyoola nga bweri enkola yammwe kuba kati kwesosonsa balina kyebeetaaga situmanyi nnyo lwaki buli ttemu mu ngeri ya kitengavvumira ate mu ngeri ŋŋenderere na yatulumba tusiigako natwonoona tubuzaako otunywa mazzi mulisiba ku basiraamu bomu ezategebwa mu Kampala mwaka gw'1998 basiraamu baayongwa ezategebwa mu 2010 basiraamu be baayongwa baseeka batandise okufa basiraamu be bayooleddwa abakatuliki bafudde basiraamu be bayoolwa ate kooti zibata ne baddamu ne basinkana abakambwe ku mbalaza za kooti ne babakwata ne babanyiga ne babatulugunya ne batuga ne bazzaayo kigendererwa ki lwaki temulangirira misana nti obusiraamu situbwagala muve mu ggwanga lyaffe mufune gye mudda bahiga bwamala okufa ebyaddako omwana wattu byali biwanvu naye ebiva ebweru w'obusiraamu tebinnuma kuba biba bigenderere ebiva mu busiraamu munda ebigambo ebyatambula byannuma n'enkaaba ng'ekinkaabya kiki kulaga nti abasiraamu tulina guleedi we twalibadde twatuuse we tutannatuuka ng'omulaba agenda kweyambisa bunafu bwaffe atumalewo nagambye ku omwana lwe yasooka okwogera ebigambo ebyo naye yali akankana ati ne tutamanya oba yali akankana lwa kutemulwa kitaawe oba ebigambo ebyamugambwa nti yogera bwoti bye byamuyinga obunene
yali akankana ati nga tofaayo ne mukooti ojja kgenda mbikulira vision asobola oluzungu ononyezemu omutabuliiki ono eyasse kirumira bw'oba olumanyi aluno omanyi ku luzungu lwekenneenye ogekebera mitwe kubanga mu new vision ateekwa kubaamu ensi etegeere nti abatabuliiki batemu bwe biba tebirimu lwaki babiteeka mu bukedde mulowooza kirumira yabadde w'abaganda bokka kirumira teyabadde na waggwanga kirumira yabadde international okwata omutemu eyamusse nga mutabuligi we nakasero mugenderere kyobbe kuba mumukedde obwereere ne mutabiteeka mu new vision ne bitafuluma mu east africa ne bitafuluma mu nezi pepa ne bitafuluma mu obuzava era bifuluma mu bukedde kubanga kirumira yabadde muganda mulowooza yabadde akwata ku baganda bokka kirumira yabadde international yabadde global bwe muba mwakutte omutemu eyamusse nga mutabuliki we nakasero why is it not indicated in the new vision mumulowooza okuzanyira ku bwongo bw'abantu ne mubasiikiraawo mubawangaze nga bawutta basiru kyetugenda okuwangalirako paka musuubira tukyawangalira mu mbeera ya stone age men bano abaalyanga ennyama embisi nga tebannazuula muliro era musuubira mukyatusuubira mu basiraamu ab'emyaka gya 1900 we mwagabanira amasaza ga Buganda 20 abasiraamu ne bafunako akasaza kamu akakapa ak'ebutambala bwe bagezaako kiriyiminga ne mbayimbira oluyimba musiraamu mutayomba bw'era bayombye ng'omuceere guyiise kakkalaba mukyatusuubira mu bifi bya mmere mukyatusuubira mu kulya buli mmere bannange muba mutulowoolezeza bubi sheekhe bw'amala okufa bamuziika ebyaddako byali biwanvu bannange saagala biddamu n'omwana byeyogera mukyabijjukira mugenzi yafudde yagambye ensonga bweti ne bweti gundi yanzise naye nga ku magezi g'omusajja oyo wallahi nekutegeera kwe yali ategeera Allah alikitwoleka yawma alqiyama naye nze omutima gwange gwagaana ti Mustafa Bahiga yali tasobola kwogera kigambo ekyo yali tasobola era mumusabire nnyo owekitiibwa Allah amusaasire era amusonyiwe n'ebyamusobako Sheikh Ibrahim Kirya bwafa ebyaddako awo ebyalabwako ebyawulirwako ku street mwattu era nga ababyogera ate bamuffe bagamba Kamoga ne Mustafa Kamoga ne Siraji Kawooya balabiddwako ebweyogerere nga bakakuba Seeka Bahiga ekituufu kirabika kiri nti Kamoga ne Kawooya baafubutuka mu kkomera ne bajja batta Kirya bwe bamala omutta ne bezzaayo omuntu asobola okukola ekyo olwo batokyasobola kulwana naye okwata bukwasi bisumuluzo bya State House n'obimuwa kuba oba otuuse okubeera ng'oli mu kinaabiro omulabe mu kasondako bw'aba asobola okukola ekyo n'ava mu kkomera n'ajja akola mission n'etoola bulungi ne yezzaayo oyo amagezi g'aba alina oba tojja gasobola ebyo ne bigaana okutunda tebyakyaka bulungi bamukwata mundu abaana haramu ne bakuba Seeka Kiggundu bwe bamala omukuba olw'embeera eyaliwo la hawla wala quwwatan illa billah bino byanneewuunyisa nnyo ekisooka nga bakakuba Kiggundu ku makya yali agenda ku rediyo Yahya Ramadhani mwanje yalamuwaako mu twaka shoot ng'ayambadde n'ekijaketi ky'ababodaboda ng'ate tali ku boda ng'afubutuka emisinde ayolekedde ekitoogo kya Lubigi naye ng'ava ku crime scene ekitegeeza nti Yahya mwanje ye yatta Kiggundu era abasiraamu ne baga nti kituufu ye yamutta okumanya baali bakambwe nnyo abasiraamu abamu wallahi ennaku yali mpitirivu kisuse kitulemeddeko temuba mukola nammwe mukwate mugende mu hadiweya mugule lipo
muyingire emizikiti twesaawe. Twesaawe nga n'omulaba awulira ekyo nti twesaawe nti ate atali musiraamu yaga nti osusse ekkomo kimenewo. Wallahi nga n'omutima ayinza okuba ali wali awuliraga nti abano tubalina kale ate bwe batuuka ffe tubadde tubasaawa ate kati bwe batandika okwesaawa ekyo tuba situkyayina. Kiringa ng'oli bw'anaakuyambako batiimu gye mubadde eba abadde obubi ne yeeteeba. Bwe yeeteeba tokuba mu ngalo yeeteebye nga babala nti ekikopo kya gundi. Ffe mu kweteeba tuyina ebbaluwa. Okusinziira ku bukodyo abalamu b'obusiraamu bwe balina ne ssente ze balina n'obutendeke bwe balina tulina okwekuba mu bifuba. Tuleke kuwangaalira mu mpangaala ya Lwazoliga, tuleke kuwangaalira mu mpangaala ya Kigega. Bwe tunaawangaala nga tuwangaala mu mpangaala ya Kigega bajja tumalawo. Twetaaga okusitula n'okusesetula obwongo bwaffe bwe bubadde butegeerera mu ngeri eyo etamala bulungi butuuke ku buledi y'omulembe guno. Kino nkibagamba Luganda. Ensonga ey'okubiri ku Seeka Kiggundu, Yahya tumutadde ebbali. Waliwo omukyala gwe baakwatira erungujja, CMI n'emukaayanira ne poliisi n'emukaayanira ng'aga nti abatta Kiggundu obufaananyi mwabulaba, obutambi mwabulaba ku gundi. Abatta Kiggundu si beebo be mwakwata, mwalimu abapoliisi n'abasirikale. Obutambi ne butambula era nkakasa nti bwatambula n'abo abaali badde beewuunya amawulire ago baabufuna. Poliisi bwe yagenda okwanukula omukyalo oyo yagamba mulalu nga tebamututte butabika wabula baakisalawo mangu nti mulalu. Kamoga gwe baasibya amayisa olwagwako terrorism yayogera ebigambo ebisongovu. Ntegereka bulungi, yayogera ebigambo biki ebisongovu. Tebalina gye baleeta mu kkooti katambi audio oba vidiyo naye ye tebamukazaako mulalu, ye yali mulamu. Oli eyayogera kiri yali mulalu. Kamoga yayogera bye bamupaatiikako nga tebabireeta na maloboozi. Tewali yasobolaga nti alabika yali alaluseemu engeri emyaka gye gigenze. Abamusibe yayogera ebitagwana verbal terrorism. Omukyalo oyo n'okutuusa kati nazzeemu mulaba ku mawulire nga bamusibira mu nnyumba mwafuluma, emmere agimutuusaako Allah yamanyi, baamugatta ofuluma, wayogera ebigambo bye tutategeera, bamukuuma butiribiri n'okutuusa kati. N'abaana be tebasoma, n'ab'eŋŋanda ze tebamulaba kubanga yagamba nti abatta Kiggundu y'abamanyi. Omuntu ali mweyambisizza ngera bwe tweyambisizza obujulizi poliisi emmundu ze yasanga e Nakasero naye bannamawulire oluvannyuma lw'okunyigiriza ne balaba nga tizitoye nnyo. Mutusonyiwe, twabadde tulimba. Ng'ate bakulu be boogera nti babadde balimba. Kirumira kino abaamussebe kiba kye batuddemu nnyo. Bagumiikirize nakyo, tebapalappalanya. Kyekituufu kiri nti mission it was well done, bagimaliriza bulungi. Naye okuba kukyetikana kubatuulamu bagume kibatuulemu. Beebaani Allah abamanyi, tabamanyi. Kakati gw'oluma lwaki kopi esinga obunene wanennene etagenda kuba na kabaka, tejja kubaamu pulezidenti, tejja kubaamu mulangira, mukopi binyonkondo nigi muwanvu mumpi muddugavu mwene eri Allah. Ffe gye tuteeka ensonga zaffe. Kano akaduniya mugenda kawangalako emyaka 10, mufe muvunde muwunye embunyu zibalye. Ate gy'okoma okulya amasavu, gy'okoma okusula obulungi,
gyokoma okwesigala osomye ennungi, gyokoma okutambulira mu biwujjo, n'okuwunya gye kujja okukoma, n'envunyu gye zijja okukoma okuwoomerwa, kubanga obadde tokakaalukana. Envunyu zijja kukulya, ate etambula neeyita mu kawompo nejja negitako mu liiso, neyingira mu nnyindo, negyefulumira mu kkundi, kuba oba ovunze. Aka kaseera kajja batuukako. Naye bwe mubeeranga biidhinillah mutandise okkuba ebintu bino byo tuwangadde nabyo tubimanyi. Bino temusobola bikubanga mawulire ga mazima, situnabakanya nti ga bulimba, naye ffe ekisinga otwewuunyisa nti kubikuba muno nga mulinga abagamba muganda munnammwe oluvaawo nga mutugamba temusosola mu mawanga n'amadiini. Kirumira yabadde w'abaganda eruyende Luganda gye babadde bamusindisa okukola. Kyemubaba nga mukutte omutemu w'ennakasero asaala ng'asaalira nnakasero ne mubikuba mu bukedde mu New Vision ne bitalabika abazungu bimanya kiki. Temugaa nti nayogedde n'obusungu ndi musajja mukakkamu nnyo, naye ng'ebyo oluusi naffe tubiraba ne tulaba nti mwagala tudu etekana kutandika kuyoola basiraamu, ne tulaba nti mulimba mwe abasiraamu bwe mubageetekako ne boonooneka mufunamu. Kale insha Allah tusaba aba New Vision amawulire gano ag'okukwatibwa kw'omutabuliiki asaalira ennakasero tubasaba enkya mugafulumyeko mu New Vision bwe mubanga muli b'amazima n'ebifaananyi bye mubirage ensi ebirabe. Ntegerekese. Waffaka Allahu al-jami'a lima yuhibbuhu wa yarda. Nga temunnabagenda insha Allah, ekyo kiwedde tukimaze, nga temunnaba kugenda. Naye basagalillahi subhanahu wa ta'ala tulina